Sebatta. Mukyala Bigi kwata ssente oziwe Sebatta. Tomanyi ky'ozannyirako nti ozannya na muliro. Sebatta ne ssente bali bati. Omugenzi Stone Kasozi bwe yadda mu kyalo ng'embeera egaanya ate nga mulwadde. Festo ne Kasajja baamunona era ne bakomawo ne teepu bwe ndiba nfudde. Kwaliko ennyimba nga Nalweyiso komawo nnyambe yatunda. Ne Stone talina ssente ze yagijjamu. Bano abaamunona mu kyalo be baagifunamu. Naye era stiiru kyamusanyusa. Era teyakiika mutima kubanga we baamujja we waali awazibu. Sebatta ebyo tobimunyumiza. Sebatta omuwe essowaani y'emmere ng'abadde n'enjala ate n'akubanja amazzi bubi nnyo nti owange mpa amazzi nze emmere entuga. Kankunnyonnyole Sebatta ne ssente. Njagala weetegereze nti Kafeero ne mu kufa ensi yasigala eyagala Kafeero. Kubanga we baasosola abaana abamu abaatunda we baasosola abaasigalawo ne tuyingira kooti ne tuwa olukusa oluziikula. Ng'ekigendererwa tekyali kya kuziikula, kyali kya kugrabinga public attention era bamisa akyabo badijje kikoofiira n'oyo balamaze baabirimu nnyo. Naye ensi yali etusse. Nga waliwo ne munnamagye eyankubira essimu n'agamba bw'obeera musajja kulembera akabinja kagende kaziikule Kafeero ntegeere. Kikooti yatuwadde olukusa. We kulembera akabinja kagende kaziikule Kafeero ontegeere. Ogwo gwe mukwano Kafeero gwe yalina n'abantu ne mu kufa bakyagumulaga. Omanyi lwaki? Pawulo yakkirizanga bamulyeko. Omuntu ow'ekitone ekingi ennyo oba lwaki? Gy'ensonga lwaki obeera tebagaggawala. Pawulo yakkirizanga omulyeko. Nga bw'oba promota gwe ategese akusaba akasente akasaamusaamu njagala bitekisi oyanjuliye. Yatwala Pawulo ku kivulu kye ekyasooka e Masaka kwe yatwala ennyonyi. Nga balagaanyika mu kitundu n'akamuwa. N'afuna abantu nkumuliitu. Pawulo mu kusaalamu abbe nkukoledde ssente. Bw'onnyongerayo 5 ovaako kimukusaaga naye ng'amaze okuyimba. Ng'era ne bwazimu matalina kyamukola. Abitekisi olw'okuba Pawulo yamukolera ssente n'akwata emitwalo 5 n'agamwongera. Binafusi mulo fit. Sebatta oyo omulaba. Promota yenna oba be baayitanga bambaleese okulinnyira ku siteegi yo mwagabananga pasenti. Tugenda kukola kivvulu ki? Amatendo gaakulabako. Kafeero Sebatta Kafeero n'asaba omusanvu gwe n'agusika. Naga nze njagala pasenti, njagala 30% oba pasenti yonna gye yabanga asabye. Ng'ate yalina okusookawo ku mulyanga atunda ettiketi. Naye awo waali mu kutundira tiketi ng'ezize ne bwe ziggwawo era bukawuula bwe busooka ne busigalamu. Ne bukubayo abantu abalala 10. Kyova olaba Sebatta asobola okubeerawo n'agamba ndi mulwadde nga tewaliyo afaayo. Kyova olaba kabeere promota yenna tebamanyi nti Sebatta y'omu ku bammemba baabwe kati naddala bano ba promota abakadde va ku bano bajjemba abakyali abato. Tewali ayagala kumanya bulumi bwa Sebatta. Lwansonga Sebatta oyo teyayagalanga bamufunamu. Sebatta oyo ye musajja ate ayagalanga kumufunamu. Ye musajja kyova olabanga buli muntu woyogera Kafeero omutima guddukirawo ne batuuka n'okulwanira omulambo. Naye nga Sebatta waali ku nsi n'anoonyeza obujjanjabi n'ez'empeke. Nga taziraba. N'atuuka n'okudda mu kyalo nga teri amusika mukono. Ekituufu muzeeyi Sebatta eyo yali nkula ye yali yeemanyi nnyo nti wa kitone era nga bwe guli. Ate era ng'ekitone kye eky'obugagga kye sijja kugamba nti yali mukyama okwagala ennyo offuna mu kitone kye. Kikyali eky'obugagga kye. Naye ebiseera ebisinga Katonda bw'akuwa beera omuggo ogusenwangamu abalala. You never know bano abalala b'ofukirira balifuuka ensolo olunaku lumu ng'ate be bafukirira omugga gwo. Ekyamazima muzeeyi Sebatta yali tayagala kumufunamu. Oyo ye Sebatta era bwe mpulidde nti ate zinaazibanja nga zaali ku ndagaano. Kwata ssente za Sebatta ozimuwe. Ozannya na muliro.
tomanyi kyozanyirako olaba yabulanga zitugiranga ebiseera biringa zikyayingira nnyo buli matendo lwetimba ate kati kwata ssente za Ssebatta ozimuwe oyo ye Ssebatta nkusinga okumanya Ssebatta era ojja kumanya ensonga lwaki ensi yayagala nnyo Pawulo ate gwe yali asinga eddoboozi kubanga Ssebatta vocalist awanika okusinga Kafeero yali ayimbira mu Kinnyindwa oyo Ssebatta awanika eddoboozi lwaki baba Ssebatta ayimba naye mujja kunoonya ensonga lwaki ensi yayagala nnyo Kafeero kubanga bapromota batunda Kafeero mu bantu kubanga yali mwangu oba bambaleese yali mwangu ng'ate era bw'omutwala akola ssente kati ebbanga lye yamala nga keeyo mu byala abantu beeyongera omumufunako omukwano Pawulo ekitone kye teyakizimbako lukomera nti tewaliiwo bantu balina kusenako era singa Pawulo akyali mulamu nkakasa singa Pawulo ne bwasinda mu katono baana baali tuttengayo ebyokulya abo bassemakula waaludde yabayisaako obubi babuuze Fuledi abo bassemakula baalutaaya bamayinja kale ye mayinja tomubalirako nnyo olaba asobola okupaakinga emmotoka mu kisiikirize nga tayagala sasula za paakingi n'atuulaawo ng'alina gwalinda tomubalirako nnyo naye oba misaki newankubadde beerabize ne baali tebayinza kwerabira mukwano Kafeero gwe yabalaga n'olutindo lwe yabateerawo bambukireko n'engeri gye yabagayidinga ng'abaana abato n'engeri gye yabaagala ennyo naddala oyo misaki Kafeero ekitone kye yakyawuzangako mu ngeri zonna okugayidinga ne mu kumukutegeka oba ne mu kumufunamu nti ajja akuyimbire kyova olaba mitima gy'abantu akyabukaddemu nnyo ne bw'oyasama bwasami ntugenda mu muziikula kikkubya naye onaabawo nga mulamu abaayempeke era bino ebyaggulu bye bimaze okujja bambi mbeera n'eryoka enyumungukamu nga takyakaabaza mpeke kubanga baalaba vva liri oluvannyuma lw'okujja kwa Bobby naye nga Ssebatta yakaabanga empeke Ssebatta n'agamba amabanja gammalawo Ssebatta oyo n'atunda ebintu bye emmaali eyo gye yajja mu butayagala mumufunako sireese mu bubi n'agitunda nga teri ayamba golooza Kafeero Maganjo yali mutunze lwa mpeke golowooza nti Kafeero Kajansi yali mutunze lwa mpeke oba Bukunja yali mutunze lwa mpeke Masaaba Mukyagwe bannange ssente si kye kisinga n'emikwano gino kintu kikulu buli lwowo omuntu oba omuteresezza lunaku lumu ojja kwetaaga obuyambi bwe buli lwokkiriza omuntu akulyemu oba omuteresezza lunaku lumu ojja kwetaaga obuyambi bwe n'ekituufu Ssebatta alya kawuula kuva mu myaka gye egy'obuvubuka mukadde wange Ssebatta alya kawuula ebyenkya byankya oye Ssebatta gwe nkumenyedde nti naye baategekanga ebivulu nti amatendo gaakulabako beerigene Kafeero nga Kafeero omuwa n'avaamu n'ayagala sooka ku mulyango pasenti ya 30 ate ng'era ne bwavaako ng'amaze okutunda tiketi ze ne bwe ziggwawo nga bakawuula be basigalawo ne bakubamu tiketi endala waakiri 10 n'agula ebyobugagga era Ssebatta yali abasinga bonna obugagga kaaboola oyo basudde ekyewuunyisa Ssebatta nga basudde afudde afiiridde atya mulandi kuluuza kuba ye yali amanya amusinga kuba yali amusinza okutegeka Ssebatta ayina essomero Ssebatta ayina amaka ag'enjawulo Ssebatta ayina ettaka ery'enjawulo Ssebatta ayina ebizimbe eby'enjawulo Ssebatta ayina obuzigo obw'enjawulo naye yabitunda n'addayo Nakirebe asembera ku butaka oluusi ssente si ye kamala byonna era waliwo eyayimba mbu ssente ye mukwano gwe atalimu abulira idiot mawanga ge gavuwala ng'onyumya ggwe munaleeta BET simanya Shatawale oba Puff Daddy nanjoyoote emabega ng'onyumya ebyo gasiya ssente naye emikwano obuntu bulamu ye social capital asinga nina okukkiriza nti Pawulo singa akyaliwo kaŋŋambe nga takyakola asinga abaana abali mu Eagles babimalanga
big events nkuwadde essaawa ezitasukka 20 ng'osasudde Ssebatta. Ebirala ojja kwekaabirako egutaabe gutyo. Ssebatta gwe tomanyi Ssebatta, you don't know could don't know. Muzeeyi wange Ssebatta oyo omulungi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omunaana omwaka 1996 Livingstone ng'obulwadde bumugonzezza, abaakayimbira baali bamutegekedde ekivvulu ennakivuba, ojjukira n'obwavu yali mwavu. Bakayimbira okwali Benon Kibuuka Uncle Ben n'oyo Ssenkubuge siyaasa yakyuka ennaku zino gwe sikyategeera kubanga byaweereza tebifaanana Ssenkubuge gwe mmanyi oba byakola tebifaanana Ssenkubuge gwe mmanyi. Ssenkubuge bwe baatuukirira basudde yayina empalana ne kasozi baasobola omugonza n'ajja ayimbire ku bwereere. Paulo Kafeero yasobola okugonda n'ajja ayimbire ku bwereere ku lwa munnaabwe. Ssebatta oyo yabagamba ekigambo nti we muba temulina miliyoni zange 7 temuntuukirira. Ssebatta oyo yabagamba ekigambo nti we muba temulina miliyoni zange 7 temuntuukirira. Weewaawo abaategeka balina ke bajjamu, era bwe baamala okutegeka ssente ezaavaamu ne bawaako Kasozi omutemu ago omungi ennyo. Basudde baamuwa miliyoni 10 ng'akasiimo okumanya abantu bajja. Paulo baamuwa miliyoni 10. Ono ne bamuwa 7 gwe. Olaba yagaana okuyimirirawo omusajja mu kabi nti asobole okuyimbirako obwereere ku lwa bulamu bwa munno obugenda ali mu kusiibula naye ng'ayagala kulekera baamulekwa bwe we banajja mata. N'agamba tekijja kukola Ssebatta talabikira bwereere. Sasula Ssebatta. Sasula Ssebatta.